ekisaawe ky'ebyemizannyo kyafunyeemu era obuzibu. Omuvubuka David Owoli abadde kapiteeni wa klabu ya Villa yattiddwa mu ngeri ey'okumuvumbiikiriza abazigu ne bamukuba ne bamutta. Siwanayitawo bbanga ddene nga twakalaba emabega awo era omuvubuka era yali omuzannyi wa basketball Sydney Gongodio era naye yattibwa mu mbeera kale tezifaanagana naye yali yattibwa tutwale nti yattibwa. Abantu bano Abannayuganda abakwatiddwako bakitadde nnyo ku bitongole ebikuumaddembe, sijagamba poliisi naye ebitongole ebikuumaddembe nti okukuuma eddembe kukendedde. Tekunakendeerako. Neŋŋamba abantu ajja tubuulira awo kati ku nfa ya David Owoli ki ekyabadde kirina okukolebwa okwewala ebintu ebifaanagana bwe bityo baana abalala baleme kufolenga victim. Obukuumaddembe tebunakendeerako. Naye kyensaba kiri kimu abantu oba community yaffe eri mu Kampala oba mu Uganda yonna tweyongere naffe okwekuuma personal security. Naffe tweyongere okwekuuma kubanga ebiseera ebisinga omuntu bagenda okutta nga basoose kutambulirako baba kumonitalinga. Kati kiba kirungi naawe bw'oba otambula nga weegendereza kubanga olina okumanya ani angoberedde ani andi mu mabbali, otambula weegendereza naawe ng'omuntu. N'ekirala kutambula nga tumagamaga si ekyo, naye bw'oba otambula olina okumanya ani akuli kumpi. Ate n'ekirala let's avoid kutambula weka, omuntu okutambula bw'omu. Okutambula bw'omu si kirungi, osobola okutambulako ne mukwano gwo, osobola okutambulako n'omuntu gwe weesize, n'otatambula bw'omu. Then ekirala Bannayuganda nabo beesulidde gwa nagamba nti omuntu community omuntu asobola n'okuba enduulu naye community abantu abali around ne batafaayo oba ne batya ne badduka mu kifo ky'okukola ki ekyokutaasa. So kati nze kyembadde ngamba nekyenandisomeseza Bannayuganda naddala kati aba LC1 baffe be balonze abapya bakyali fresh aba bali fresh abo bafube nnyo okukuŋŋaanya abantu buli bakole regular meetings abantu bemanye ku kyalo. Omanye nti mu kyalo kino omanyi bwe muba mu meetinga nnyo nnyo osobola okulaba omuntu nogana omuntu tumumanyi ono waawa kati bw'olaba bwe muba nga mwemanyi ne mulaba omuntu asalimbira mu area yammwe nga temumanyi weekengera n'okola kyosobola n'okubira poliisi esimu nogana naye wano tulabawo omuntu eyetololatolamu okuva ku makya tevaawo. Osobola ogamba LC1 chairman oba security w'omu babayita batya ba defense. Osobola ogamba defense munange naye muno mulimu abantu betulaba batambula tetubeekakasa naye ekyo obategeera otya nti bwe muba mukola meetings ne mwemanya ng'abanakyala b'omu area eyo muba musobola okwa-identifying omuntu atali common mu eyo area. Era omuntu atali common mu eyo area naawe osobola okwebuuza nogana naye ono omuntu akimye ki wano, naye ono lwaki yeetooloola wano, naye ono avaawa ayagala ki, ebintu ng'ebyo. Oba ngamba abantu nti era mugule amafirimbi. Edda abantu babeeranga n'amafirimbi whistles nti bwe wabaawo any attack you all whistle ekyalo kyonna nekiwisolinga buli omu n'awisolinga paka nga mutuuse ku wali ekizibu. Ekizibu kyebikomera buli ayingira ekikomera kitaddamu fuluma bweru buli ayingira waayingira gwatambula eweru gw'omanya waliwo areas ezimu nga bikomera nga naye babakutiddeyo teryakutaasa yara. Naye era nga muli mu bikomera omuntu bw'akuba enduulu mu kikomera kiri osobola okugenda n'otaasa. Mwena kasita mwekunga in fact kasita wabeerawo cooperation ekikulu abantu cooperatinga n'okwagalana responsiveness ne mubeera nga murespondinga wabaawo ekintu mwena ne mukola ki ne murespondinga. Naye kati Abannayuganda baayiga kino nti omuntu ne bwakuba enduulu olaba omuntu bakukuba misana bakutta misana oba bakola ki misana nga abantu balaba naye kyebakola just kukwata ka video ne batakutaasa. Ewange eyo kati abantu ndoza bali myaka 2 side z'ewange eyo bali myaka 2 nga zigenda 2-3 babasiba naye kyabasibya bakubwa waliwo omwana w'omugaga gwe bakuba ku kyalo yagwa mu mob justice ne bamukuba bali bagoba omubbi w'essimu kati balowooza mbu yeye ne bamukuba naye abantu tebaafaayo kutaasa n'abaali bamumanyi nti oyo mwana tumumanyi wagundi kati omusajja ndowooza alina abanene mu gavumenti bwe yajja yayola kyalo kyonna buli yaliwo buli eyalaba buli kamera gwalaba nti walaba
ne bana abaali bakera ku makya bagenda mu wina abakola abagenda okusobola endi bote bonna bali luzira butataasa ate n'ekirala nga bwe nawagamba nti ebikwekweto tebiyinza kuggwawo kubanga mwabeera muvaamu omuntu eyakola ekikolwa ekyo. So abantu bonna singa abantu benyigira mu kutaasa. So kade ekintu kino ekya David okiteeka ku bantu ababadde balinaanye eri eyo abataavuddeyo nga bawulira omusajja akuba enduulu. Kubanga kyemmanyi yakubye enduulu. Tebayinza kutta mu kasirisa era yalwanyeko naye ani yamutaasizza. Anti abantu batya kati nga oyazze neiba we yazze yamulabye nga avuga emmotoka yalabye amukubye amatala nga alaba omuntu gw'amanyi ayinza down. Kati eri abantu abamu bagamba ate bwe naawe yamba bajja kukwata mu nsi bwe naasanga nziruse mu ddwaliro emmotoka yange bajja gisangamu omusaayi nedda ate ekyo bakikwata bubi. Ekintu ky'ogamba bwe naataasa bajja gwe mutaase kale bw'oba tokikoledde poliisi oba famire ye kikolereye ng'omuntu ne Katonda we kubanga ne Katonda asobola okusiima nti gwe bakulekayo olwaki gwe wabaddewo kusiini lwaki gwe wabaddewo. Ekyo mwakikwata bubi era yensonga lwaki abantu tebaagala kutaasa ekintu ekyo mwakikwata bubi si bwe kityo bwe kibeera. Kiba kitya okutwala omuntu nti gw'obaddewo ne bakutwala ku poliisi nagamba tubuulire nga bwe byabadde tunyumize wamusanze otya namusanze bwe nti nakoze bwe nti nakoze bwe nti lwaki mmwe muba mugamba tetwagala genda ku poliisi kuwa that information oba omutaasiza kati okuwa poliisi information kikujjako ki? Poliisi oba oyagala ogiwa information naye abasirikale ate abantu kasita beeyongera okutwala ekintu ekyo bw'otaasa poliisi ekusiba ekola biki abantu bajja kweyongera okufa nga tewali ataasiza tewali ayambye. Tweteekemu ogwo omutima ogugaba naye katutaase katubeera kyogala poliisi egenda kujja mwena nga bwe mwabadde awo batwale luzira mbu mwakikoze. Naye kati kiri afande kyogeddeko ekya community engagement mu security meetings ezo na biki n'okwenyigiramu ng'olina ky'owulidde. Kati waliwo ekizibu ky'ebibuga ekyo ekintu kyobadde oyogerako kiyinza okuba nga kirimu applicable mu byalo naye mu bibuga abantu bangi tosobola na kumanya ono yaani oli yali oni yaani yazze leero enkya taliiwo luli oli akoledde wano oli taliiwo oli abadde aseka oli kyapa taliiwo oli abadde avuga wano boda temukyamulaba abantu bangi. Kisoboka ate bulijjo babagamba nti bannaye LOC alina okuregisteringa abantu bonna bali omwo mu ekyo ekyalo oba osiika kyapati oba okoleramu ki oba osulamu alina okubaregisteringa era bw'oba toli ku regisita y'ekyo ekyalo siraba lwaki obeera mu ekyo ekyalo n'abantu ne bakukkirizamu. Ne bw'okyaza omugenyi actually singa baali bakikola nti ne bw'okyaza omugenyi nga wakusula ewuwo twale ewa LOC basooke bamutegeere. Kati ezo embeera ez'okubeera ng'abantu beetabudde awo teri amanyi munne teri amanyi lwaki oli wano teri amanyi lwaki ozze mu area teri afaayo okumanya. Omuntu asobola okutambulirako nnaku 2-3 nga tali mu eyo area nga gwe tokimanyi nti akutambulirako ate teri afaayo kumanya. Nze eyo side ze wange waliwo omukyala yafudde yabadde mupangisa naye yafa lwa mukaaga okusina ku bibalo byabadde babalamu alekwa kwanga yafa lwa mukaaga naye bamuzuula lwa 2 naye engeri yamuzuula boyfriend yali azze omukyalira naye nga bano bonna bapangisa nabo ku mizigo nga n'amaka galandirodi gali awo ng'omulambo guli mu ruumu awo tebasobola kumanya ennaku ezo zonna naye omukyalo ono yayingira ku Saturday nga tetwaddamu kumulaba. Omukyalo ono yayingira ku Monday omukyalo ono ku Sunday nga teyafuluma teri n'omu yatwala budde. Kati ekyo kyenkugamba kati boyfriend bwamukubira nga takwata n'akuba yeesitula ajja bw'atuukawo asangako kufulu nga bagigalidde bweru. No yes anti nga omanyi abantu basibako akakufulu k'ebweru nga munda ataddeyo ebinyolo yafiira mu nju nga yafa era omulambo gwe bagusanga nga yeegaliddemu n'agendako wali waakolera n'ababuuza bannaye ono omukyala aliwa nti yakoma okubeera wano ku Saturday. Awo amagezi kwe kumugamba nti alabika yafiira mu nju n'agenda wali n'afuna poliisi ne bagenda ne bajja ne basala eddinisa nga kituufu yafiira mu ki. Naye nakitunuddemu ne ndaba nga bano ababadde babeera nga ne neiba emizigo eginaaniganye teri yatekinga initiative kumanya nti ono yafulumye. Kati tolaba nti obuba obulagajjavu nti obeera n'omuntu akuli kumpi awo n'otamumanya emizigo nga 10 n'amaka galandirodi n'otamanya nti omuntu erimu omulambo naye nga teri amanyi.
tosobola nakonkona kono gaba naye neighbor wazukuse leero wazukuse oba wasuza otyo oba neighbor nga tewafulumye leero nomala enaku bbiri nga teri muntu abuuziza ku lujja olwo tolaba nti kati awo naffe tufunyemu eyo weakness ng'abanakyalo ate nga bw'aba akomawo mumuwulira ne bw'aba agenda ku makya mumuwulira naye lw'otamuwulira lwali tobeera concerned nogamba yoona aliwa n'ekirala buli omu afeeyo kumanya neighbor n'enamba y'essimu kale oba toyagala mukonkona lugi kubanga abantu abamu bagamba mind your own business oba toyagala mukonkona mukubira akasimu mugaye neighbor mwoli oke nti oba bw'olaba nga takwata n'olyoka otandika okukola ki okunoonyereza ekyo ekintu kyajja kitera okubanga abantu tebakyefeerayo ku bannaabwe simanyi kwe kyava naye oba obukyayi mungi mu bantu oba abantu bakoowu bakoowa ki kubanga ffenna tulina okubeerawo ffenna tulina okusurvivinga ffenna tulina okukola bye tulina okukola kati lwaki oba okoowa so kati gwe advise eyiyo okwewala ebikolwa kati ng'ekyo ekya David Owoli tukolere wamu nga community tukolere wamu tufeeyo nnyo okumanya neighbor lyatya akomyewo atya ate n'ekirala sometimes waliwo abantu abalina practice eyogamba nti wemba nzira waka kansooke nkubireko ab'ewaka munange nzijja kati ne mubeera ku standby nti gundi ajja ne musigaa nga mumonitoring around there kubanga yabagambye nzijja I'm on my way coming you be there around there by the way abantu bakikozese nnyo ekyo bino ebintu byogamba kansurprising mukyala waka kansurprising omwami waka oba abaana si kirungi olina ogamba omukyala wo oba omwami wo nti nzijja abeere ku gate ku standby oba abeere around there monitoring what is there to receive you kubanga abantu abasinga babatira around home ayinza n'okwagala omusurprising n'omutuukako nga alina byabaddemu amaka ne gayiika so singa ali omukubidde yeetereeza amaka ne gasigalawo nkubulire mati olwoba ogenda wakasooka okuba essimu omugambe nzijja ebya surprise tubiveeko musurprisinga biki oli muntu wo musurprisinga biki ati zemba mmanyi nzira waka wange mugambe munaye madamu nzijja nzuuno geeti mugigulewo mangu ebeere ku standby katono ate bw'oba omugambye nzijja n'asigala nga wankawanka ngalaba totuuka nga naye akola ki ayanguwa okunoonyereza ebyaba muva bulaaya bw'aba bwakujja nkya akugamba nja kujja ku Lwokutaano olujja ebyo byabwereere tebirina bw'aba addayo awo aba aliddayo ku Sande abagamba nja kuddayo ku Lwokuna wiiki ejja tebirina makulu security olaba security ffenna ng'abantu nze ng'omuntu ne famire yange n'abankwatako bonna nabembeera nabo mu area ffenna tulina okufaayo bino ebyokukweka nti ngenze gindi tokweka nkomyewo tokweka okweka byaki because people must mind your security nti abantu bawaka bafuddeyo nnyo okulaba ii dadi nga tatuuka oba kyekimutuuseko ne mumukubira n'akasimu nemukala n'akasimu my husband has a habit munansonyiwa ntera omukozesa nnyo because gwe nina ate gwe njagala okwogerako freely nti yasobola n'okuba nga alina gy'ava bw'abanga it's just a distance of like 30 minutes nankubira essimu nzijja ne bwe yayitawo eddakiika 5 ntuuse wano n'addamu n'akukubira agamba ntuuse wano si mupya mukadde naye just security abeera yeekengera abeera ayagala atuuke nga nkimanyi ntuuse oba sinatuuka oba nfunye ekizibu bwekiti so nange nsobola omukubira nga totuuka bw'aba aluddewo jaamu enkute ebintu bwe bityo that is when he is coming back home. So ebeera security si kugamba nti byakweraga oba bya mukwano ayagala nti wabaawo ekibaawo immediately otegere nti kibaddewo and what do you do when you understand that someone is in a problem immediately olina okubira police oba n'okubira abali around abasobola okutaasa kyekyo kyentera ogamba abantu nti ate beera ng'olina n'enamba za poliisi z'okubako enamba za poliisi neera njakikuddiramu nkikugambe enamba za poliisi tusobola okubeera nazo naye poliisi baasukka otusaba amafuta buli olw'omukubira nti tufunyemu obuzibu wano akugamba mutuweereza amafuta bwewesitula ogende omugaye nti muje tuyambagane wano waliwo ekizibu ekiti tetulina mafuta leeta yesooka oleeteyo etaano egy'amafuta newaba issue yagikozeeko nebatagikozeeko mafuta naye ekyo mwakikuraminga bukuraminga nze juuzi awo nakwata omubbi ewange nze kennyini nempita poliisi omusajja najja bwe yamala okuntuukako naŋŋamba tuweeza amafuta tomuwayiriza simuwayiriza n'erinnya nsolo lyogera nozimuwa saazimuwa
namugamba nze nzikiriza ono victim mwetuusiza ku poliisi nti oba osobola omutuusa muleete nemuwalula paka ku poliisi naye nga atabadde ansabiriza amafuta tanaba nakola ku nsonga yange wadde naaka n'omuntu nze mwekoleddeko arrest nze mwekwatidde nembayita embeera eyo tugenda tugitereeza mera gye bujja ejja kutereera kuba complaints ezo zajja kuva dda zikyaliwo zoogerwa naye ebintu ebimu bigenda bitereera kuba obubaka obwo tubutuusa osiga kazigo ate lwaki mba nkasiiga okimanyi nze omuntu atayagala ebintu bya corruption mu poliisi nze omu atabyagala mmere wa poliisi ndeka toyagala ngozi sijagala abasajja abatusaba abagundi ezo bebatulemeseza abasinga abamu sijagala kubanga evumaganyiza ekitongole kyaffe ate sandiyagadde kibeere ekitongole kyenkolera with pride saagala kibeere awo ng'abantu bakivumirira kati gwe nga senior superintendent of police ndeka ompadde promotion webale naye nze ndi inspector inspector of police naye webale karanka kompadde inspector general of police yesembayo I mean senior superintendent yesembayo asi yesembayo kale yemu ku ranks enene mu police ranka ya IGP ogimanyi njiwulira IGP naye ngambye eno yesembayo kati mu police okay seniors ezimu ku nnene senior superintendent kati goli inspector of police kati inspector of police Chantel wa Maria waliwo abantu kize nnyo mu community eyo era kitangaze nnyo wano waliwo areas gyotuuka ne bagamba nti poliisi yaawo ekolagana n'ababbi kati gwe ng'owa poliisi n'omuntu wa bulijjo tangaaza sinzira no kukimba update either okiwakanye oba okikakase areas ezimu abantu bagamba nti poliisi ekolagana n'ababbi batya nti waliwo ka area ng'omubbi waawa n'abantu okukyalo bamumanyi naye nga poliisi temukwata nga weemukwata akusooka n'okufuna bondi oba wakatuukeyo kanga naye yatuuse dda anti kati abantu balina okutegeera kintu kimu nti bondi buli omu akkirizibwa ogifuna olw'amateeka agatufuga nti buli mukwate yenna as long as you are a suspect tebakusalidde musango nti omusango tebakutwala luzira as long as you are a suspect you are entitled okufuna bond so kati omuntu okuba nga omusibye n'osanga nga bamuwadde bondi ogwo si musango because it is an entitlement to everyone anti waliwo bondi waliwo oli nga kiyakoze nga oyagala fayire bagisanctioning egende wa DPP mugende mu court naye ne bagikomyawo ewa CID omuntu gobeero gwe nga complainant si gwakola order for the file to be sanctioned omuntu gwowadde fayire eyo omuntu gwe ba assigninze fayire eyo kugikolako byalina ogikolako n'agitwala gyalina ogitwala aga amateeka ge gakola ki ge ga sanctioninga fayire so si gwe kujja ku poliisi n'ogamba mu sanctioninge fayire yange oyo mwagala mu kooti getuwoleza eyo kati oba mwagala mu kooti gye tuwoleza eyo lwaki oba oli ku poliisi saawe anti bitandikira ku poliisi kati bw'oba obireese ku poliisi giwe time ey'okukola byeyina okukola obuzibu bwe tulina mu bantu nti omuntu ye ajja nga already yasazeewo mu mind ye ayina kyayagala naye nga kyayagala si gye emitendera gye tuyitamu okukikola nti wabeerawo okufuna eyo fayiro n'onoonyereza n'oteekamu statements n'okola biki naye kati oli ye ayagala there and then ajje kyakoze akikolerawo kigweraawo omuwe kyayagala kati kituufu poliisi ekolagana n'ababbi omupoliisi akolagana atya n'omubbi tekisoboka nze nina omukwata ate nkolagane naye mbwali ababbi ne poliisi beetya nga bagamba oyo mubbi waawo poliisi emumanyi n'omumanya mbwe babba bawaako poliisi nedda abantu abo olaba abantu balina engeri gye balina ekirowoozo kyabwe mu bo ye n'alowooza n'agamba kati omuntu asobola okuleka ng'eno police station n'agenda kweri endala n'agamba eno police station bamumanyi tebajja mukwata naawe kyobadde okimanyi n'agenda ku poliisi eri naye nga kyogenda oli kye bagenda okukolera ku poliisi yawali nawano kye bandikukoledde naye just omuntu akyeteekamu bwete sitanaba nakutuukayo tanaba nakuripootingayo tanaba nakubagamba nti kino
ye yasazeewo dda nti eno poliisi tegenda kukola ki tegenda kunyamba so omuntu abantu bo babeerawo ye nalowooza poliisi ekolagana n'omubbi yakirowoozeza bulowoozi ekolagana n'omubbi n'alemu okuripootinga omubbi kyamubbye kubanga ye muli yeegamba nti poliisi ekolagana. So poliisi tekolagana n'ababbi? Tekolagana nabo, ye poliisi ye erina okubakwata ababbi ebatwale ku poliisi bavunaanibwe. Kati ate okolagana nayo otya? Mbu waliwo ababba nga bawaako abasirikale ab'oku station abo kwegamba ne baba bamukutte nga bamuleesa awo. Nga bwe nkugambye ekyo kirowoozo ky'abantu. Oli akuba akafaananyi n'akooza n'akawanika wali n'akatunuulira ng'omupoliisi akolaganye n'omubbi we kwegamba ye it is just an imagination. Abalala bagamba nti poliisi ekaka pre-bargain. Bw'oleese keesi yo omuntu gwevunaana bamuleese ku poliisi waali okoze statement naye akoze statement nga kituufu ekyamazima statement yejjudde esaana egenda ewa yeyongereyo naye ono OCCID yakwasaganyiza fayiro yammwe n'alemerako muteeseze wabweru kubanga ono gwe bakutte mu nkwano gwe. Naye ng'okimanyi ne mu kooti basobola okugamba mu bagaininge nga bagisabye nga family eri accused. Naye ne ku poliisi bw'aba nga akugambye mu bagaininge nga toyagala tebasobola kukaka. Oli ayinza okukiraba ng'omupoliisi n'agamba but this thing can end here. Kano kasonga katono tusobola okamalira wano. Jjukira waliwo oli ajja okulopa nga ye ayagala omuntu bamutwale Luzira ne bweba yabbye enkoko bakole ki bamutwale Luzira. Naye kati oli omupoliisi ayinza okukijajinga n'agamba no this thing we can sort it from here. N'abawa advice, just abawa advice. Naye takukaka bw'olemerako ng'efayiro bagyongerayo naye takukaka nti mukimalire wano no. Tekiba kyakkaka. So abantu beboogera ku poliisi babijja abantu babalinako bayasi babakyawa. Nedda kati nga bw'omanyi nti omuntu ayinza okukyawa kale simanyi na lwaki batukyawa. Omuntu ayinza okukyawa kati bw'akukyawa making sure kati ngwe nga gwe as an individual omuntu bw'akukyawa making sure ng'akusiiza ekibi kyonna. Okitegedde. So waliwo those individuals nga bo naturally tebaagala poliisi. Kale omupoliisi ayinza okwanga yakwisamu obubi somewhere ky'otaasiima ate gwe n'oyagala poliisi yonna ogisiiga erinnya mbu poliisi babi bakola bwe bati bangi betutera okusanga oli najja ku poliisi naye nga ye yakoze dda mayindi ye ayagala kyayagala ky'oba omukolera ne bw'oba olaba nga si ye mutuufu ye ayagala ekyo ky'oba okola ki kati bw'oba tokikoze ate gwe oyagala okola ekituufu ye alaba ng'otamuyambye. Inspector of Police Afande wa Maria Chantal ekintu ky'abapoliisi informers kiri mu mateeka agamu aga poliisi oba mu batondawo butonze ku station zaabwe. Waliwo areas gy'ogenda ne bakugamba oyo gundi informa wa poliisi era emumulaba waneeno ekiro bagenda kubayoola. Abantu bebeesoma nze ndi informa wa poliisi bakutye naye buli omu yenna buli Munnayuganda yenna asobola okuba informa kuba buli omu yenna bw'ajja ku poliisi n'aripoti nga kino na kino kihappeninze we listen. So naawe osobola okuba informa n'oli asobola informa buli omu asobola okuba informa. Waliwo bano be bamanyi nga bano abeesoma ayagala bamutye nze ndi informa wa poliisi nze nja kukola biki era leero bakuyoola abo just bakanga bukanga. Naye nti waliwo ababyogera era poliisi nejja neeyoola era aba yaleese information. So ekyo tekiri mu airake zammwe temwinamu be bayita ba informa? Tebiriyo mu ranka zaffe wali owuliddeyo ranka gye bayita informa Cadet oba police officer gwe bayita informa Cadet inform of police tebaliyo. Buli muntu yenna gyali asobola okuba informa. Bw'alaba ekyatambudde bulungi n'ategeeza ku poliisi aba afuuse informa. Kati ne kino kankikubuuliza ddala enjawulo kyeri mu bana abasirikale waliwo juzi nalabwa ndoza yali Mityana abadde bamwadde transfer ndoza abadde DPC abadde RPC Mityana adi na mukyala bamukodde n'omukolo nga bamusibula abakulembeze banamawulire abantu ba bulijjo ne bamugulira ebirabo ne bamuwulire ne bamuwa TV ne babiki kulwa transfer
naye nga buli omu agamba banange tufiiriddwa abanaye tufiiriddwa ate nosangayo ewamu abaga banange oyo tumuwonye oba bamukasuka wooyo oba bamusuulawa eba naye gundi bamusuulawa nja kuwa ekyowulako waliwo omukyala abadde wa traffic abadde ku Jinja Road ng'akuba kireka banda mukyala munene bwati naye abatakisi buli omu twamuwona oyo bannaye bakati akubakubaawa twamuwona oyo bakati ali kubaawa kijja kiti ekyo nga mulimu ate abalungi ate n'ababi bye tukola naawe ng'omuntu va ku mupoliisi naawe ng'omuntu si buli omu asobola okusiima by'okola ate si buli omu asobola okukyawa by'okola so as a human being olaba ne Yesu tebaasiima bye yakola si bonna nti bamwagala si bonna nti bamwagala ate yali mwana wa Katonda era ne bavaayo abaayagala naye waaliwo abamwagala waaliwo n'abatamwagala so kati ate gwe omuntu owa bulijjo oli yali mwana wa Katonda naye olaba yali si buli omuntu yali amwagala so naffe wano ku nsi ng'abantu va mu poliisi va mu ki buli omu abeerako abamwagala n'abatamwagala so mwe mukola asiime anyiige asa mukolera ggwanga ffe tukola aya basi ekintu kya number plates kikyagenda mu maaso number plates side mirrors obwo buntu obutonotono obwo babubba ku mamotoka ne balekawo ekiwandiiko naye na buli kati poliisi ekyalemereddwa ekiwandiiko ekyo ekibalekawo abantu bakoze batya afande Maria oli naleka ekiwandiiko ne namba y'essimu nti enamba yo number plate oba ogyagala teeka ku ssimu eno emitwalo 15 n'ogenda ku poliisi negamba waayo 15 olimbe omupoliisi n'akugamba waayo 15 n'agamba waayo 15 obwerozi waani ku ssimu gye bakuteerako kati ng'oziwa ng'omanyi oli kuziwaani nanti obaera tomanyi nanti oba ogeza ku poliisi bwe reporting abureportinzi ku poliisi bakunoonyeze number plate yo n'omuntu eyagibba zino essimu ze bakukubira n'enamba ze bakulekera awo gwe beesonyiwe abo beesonyiwe babbi naye abasinga obungi bamaliriza nga bafunye number plates ndala atayagadde kusasula asasudde nga bamulagirira ate tebeera wala nnyo nga batandika okugamba genda kira bwoti bikula kasasiro bwati ne bwati obubbi babakubba essimu togula ndala ogula nze kintu kyensaagala kwe kugamba nti nkwate ssente zange nzisasula omuntu gwe simanyi gwe siraba andi kati gwe toyagala nguzi naye gwe reportinzi poliisi ekole gwayo andi poliisi wekugambira nti bawe sente sikiwa nti waliwo abyogere tokiwulirangako kiri eyo mwana ttu kugamba process y'okutracking enamba eyo egenda kubeera mpanvu omusirikale waffe atrackinga kati ate ali soroti taliiwo ate bw'anaaba kizibu ate abeera omu abasirikale abatrackinga number plates bangi ne bakugamba tracking atuula ku region just mwafuna bukyayi ne muteekawo ekintu ky'obukyayi buli kimu mulaba nga poliisi tesobola kikola naye ng'abo abagikiririzaamu those who trust the process ono yenyini akugambye nti omusirikale atracking ali ku region yasooka okugamba kati sooka osasula emitwalo 15 tukontaktinga ate oli omusirikale nze tonnemeza mu nguzi kubanga enguzi zikirakata nze tonnemeza waawo naye kale ku magezi agwa security conscious ekintu ekyo tukirwanyisa tutya ekya number plate biki ekya number plate nja kufunira omusirikale owa traffic akyogereko kubanga nze emisango gye ntera okufuna sinabagifunamu nnyo ebyo ebya number plate so saagala mbyogereko kuba sibimanyiko nnyo naye nsobola okufunira owa traffic and answer now just yesterday but one wabaddewo akakeosi obutakwatagana wa boda wa motoka ya parkings wabadde wa boda kati wa boda yadde afunye omusaabaze n'agamba ow'emmotoka asembezeyo akagyeyo piki ye ow'emmotoka n'agaana owa boda ndowooza n'asimbuza kifuba mu kusimbula aveeyo bw'ati n'akolobulako ku mmotoka y'omusajja omusajja yavuddeyo na pisito n'amukuba amasasi mu lubuto kyesaategedde oba yafudde kuba bamututte mu ddwaliro kati ebyazzeeko abo saategedde abantu be bati abeeyisa mu mbeera eyo nga mwababwe emmundu bo mubakolako mutya soko buuze ababoda beeyisa bwe batyo bo tubakola tutya Katona buuzo oli eyakwatibwa obusungu n'amukuba amasasi ababoda abo boolaba owa boda in fact owa boda nange yakinkolako
nali ne maaka awo nga ku Equatoria nga tulina we tu parkings ababoda ne bajja ne bagamba mujjewo emmotoka yammwe eno stage yaffe ne mbagamba tuliwo just kaseera katono ate nga twaliwo era wa boda atutomedde tuli kugonjoola ensonga awo bana ba stage ne bajja mujjewo ekimotoka kyammwe eno stage yaffe ne mugamba wa boda nti kakana nze siri muntu ayagala entalo ne mugamba kakana tuvaawo yantunulira butunuzi bwatinaga bakuyitaani nkube essimu ababoda no balina abanene baabwe yajja kuntunulira kulinnya bakuyitaani nkube essimu ne mugamba linnya liri nokuba kakati owa boda ng'oyo aba boda mulimu abatategeera oba enfuufu ababoda olaba bawalampa nnyo kale sigambye nti oli yakoze bulungi mukuba amasasi nti bakola biki naye ababoda basoomooza nnyo so kati owa boda nga tonalowoozako ne yamukubya amasasi sooka ogamba ababoda sooka bagambe sinze ngendo bagamba sooka ogamba ababoda balekerawo okuwalampanga abantu ababoda balina namwe mulekerawo okuwalampa abantu ekkubo gw'olitambulira mabbali onaalitambuliramu wakati nali mu uniform nga bondawe nti sebo wa boda nangamba bakuyitaani nkuba essimu bwamala okuyitako bwati n'akuvuma n'akuwanikira obugambo olaba tatyanza ali mu uniform olwagwe kunze mwana inchi okitegedde first of all alikwogera ebyo byayoga tamanyi oba nina emundu wazina tamanyi obusungu bwange bugenda up to which level kyovola nkugamba nti abantu olina okwekuuma gwe weka omuntu gw'otankuula tomanyi levels ze z'obusungu yajja agamba kamutte ngende empoze naye which is not allowed kati oli amusoomooza yaba aleese obuzibu balekerawo okusoomooza abantu naye n'oli okugyayo emundu ku kantu yakoze bubi naye omutwalo beebiri yakoze bubi naye era kyekyo kyenkugamba nti kati ye waagenda okuwoleza yamaze dde okujja mu mbeera y'ensi owulidde there are people who don't mind nti nze kamumalewo nja kuwoza for you have lost your life owulidde for you have lost your life oli akukubya amasasi agamba nja kuwoza lwa busungu bw'omuleetedde bwakumuwalampa so omuntu gw'otankuula tomanyi levels z'obusungu bw'alina tomanyi kikyalina so ababoda abamu bebereetera emisango kukube be babyereetera ababoda nkugambye I was a victim of that nze ndowooza banvuma buli lunaku obadde nga parkinze kakati gwe nga tonafako ono eyamukubya amasasi ono eyafudde kati oba yafudde oba teyafudde yafunye ebisago byonna bye yafunye sooka weefeeko sooka olowooze ku famire yo olowooze ku mukazi wo ku baana ku maama wo ku ki abantu b'ogenda okuleka before you nga tonawalampa omuntu tomanyi oli omuntu yagenda okukola kati oli bagenda mutwala mu mateeka bamuvunaane well and good but you have lost your life ate ye banamuta ajja kuligeninga obulamu bwe bweru ebintu bijasigala nga bitambula gwe wafa so ababoda nga tunaba kubalwanira namwe musoke mwerwanirire musoke mube n'empisa babeere n'empisa naye ababoda empisa ntono obaani yabagata mu bantu ba bulijjo simanyi nakumanya empisa so oli oyo yamukubya amasasi nze saga amusalira musango right now of course yakoze bubi era amateeka agenda mukola ki kumuvunaana naye kati ono eyakubiddwa amasasi yali mulosi nnyo naye waliwo afande waliwo abantu amu era bemuwa emmundu sirunga sena bakivaako abantu amu bemuwa emmundu nga nabo batemu bamwina nakusooka mubakebera emitwe oba mubakyekingengako after some time babikola omanyi waliwo recent era still incident yafaanaganamuko bano aba multiplex abakuba buno obupapulo obwo alde moloka y'omusajja okukebera omuntu leka nkubuuza otera okufuna obusungu ekintu nekikunyiiza naye nze sinyeganya ate okay wali olabyeko omuntu ow'obusungu bungi bw'aba mukakamu n'omutwala mu ddwaliro ne bamukebera omutwe bamusangamu obulwadde kasindulo mukali kabaamu ak'obusungu kati gwe bw'ogamba nti basooke bakebere gwe bawa emmundu omutwe saawa eyo bamukebedde mulamu naye mutankuula omuleetera obusungu akawaaya ke kaveeko naye waliwo yali alese idea y'okusooka okukebera ababoda kati abo banditegedde batya nti oba balamu oba si balamu ababoda bosimanyi naki ababoda banna bakeberebwe ne bwe babakebera baba bamala budde ababoda oba either bakikopereza kubanga bonna empisa ogenda kwesanga basinga balina empisa zezimu oba bakikopereza oba bakikola batya ate baboda temuli muntu mukulu bonna baana
n'omusajja w'emyaka 6 yeeyita mwana wa boda. Abaana ba boda mubeere n'empisa. Naye gwe olinya boda fande? Nnyo. Nzikozesa nnyo. Olina owa boda wo like specifically wa boda wo oba olinya gy'osanze? Sirinya gye nsanze. Sironda kubo nina aba boda beneesiga abalina empisa ababeera smart. Nze golaba sirinya boda nkyafu. Sirinya boda ng'oli ayambadde bubi ng'awunya. Sirinya boda ayambadde ekiboda ku kigere. Kinigiina. Atufaanagana. Sirinya boda ngo nsooka kutunuulira bwenti. Epiki erina okuba ng'eri smart. Nsooka kutunuulira n'embala nti omutwe gwo gukola bulungi. Nze tonkubisa bitaala. Nze tompisa ku hamp ebyo nabigaana. So aba boda mulimu abalina empisa, mulimu abali smart, mulimu abalungi, naye mulimu bano nga bwe nkugambya nga bwe tulina abapolisi abatuvumaganya n'aba boda balimu, naye aba boda ate be basinga obungi. Tuwunzikaneka abantu baakaagadde ani aleeta poliisi mu bantu ba bulijjo. Waliwo abapoliisi mbuno abeerawo ng'enjala bakitaayiminze bwe batyo. Naye simanyi oba statement ntuufu nti osaasula okubeerawo n'awulira nga yeetaagayo kasente. Agamba omanyi mugende mu field mundeetere njagala akakadde kamu akawungeezi k'olwaleero. Ne baleka basetinga ebiddo ne bayoolayoola abantu abatambula ebyabwe, abadde agenda ku dduuka, abadde agenda wa, ne bateekawo omusango mu kaseera mpawo kaage nga teguli nawo. Naye Martin ebyo bijjawa. Eyo mu poliisi ezo mu bali mwe mubeera n'okwedikota temumabiri bali. Atubeera mu headquarter nze mbeera no CPS ate mbeera mu bantu. Nze omu ku ba poliisi n'omuntu wa bulijjo ababeera mu community abeera mu bantu. Tebabikugamba ebyo. Kale ofunye omukisa nze emikugambye nti OC station asobola okukeera awo ng'alinawo abasirikale bameka, alinawo abasirikale benga. Ani abeerawo nga bibagamba? Abasirikale bikwano gy'abantu nga naye kati boli mukwano gwange. Kati omusirikale ajja n'agamba mpaayo omutwalo OC yantumye mutwalire omutwalo. Batwagaza nankati olina okundekera mukondekedde batwagaza. Eyaleeta police community policing oba poliisi n'omuntu wa bulijjo bali mu abapoliisi kubeera mu bantu. Abapoliisi balina okubeera mu bantu. Lwaki ekyo ekintu kyatandika dda si kya juzi. Kati bababeeremu nga tebabate kubajjamu ssente. Ekikulu we bw'olaba omusirikale olaba omuntu akusaba ssente ne waba tayogedde naawe omulabira wali n'ogamba kati oyo agenda kunsaba ssente. Kati kyejjeemu ekyo ekirowoozo kyejjeemu. Omusirikale abeera mu community ng'ali ku security. Yes, kitwandikiriza nti abeera ku security. Naye bayinza okusanga awo abantu bakola mirimu gyabwe basiika bukipusi basiika biki mwe munyuke saaza kunyuka. Afande tubadde tu. Kati afande bwakugamba munyuke kiba kitegeeza alaba nti obudde temulina kubeera awo. Nga saawa za kukola. Kati mwe mutandika afande katukuweeyo zino tubeerewo. Mwabakaka n'ezo ssente abamu muzibateeka ne mu nsawo. Ate nga ye kodi gy'aba settings ayagala mukole ki? Muzibateeka ne mu nsawo abatazikusabye. Naye nga tanazikusaba wazimutadde mu nsawo. Wali abasajja bange aba traffic. Obeera nze ntera okubeera kako mu taxi. Waba mukuba omukono ng'owulira na driver agamba conductor mpawe ebbiri awo soka mpa ebbiri awo. Afande mbeera ki mwebale kukola. Naye wakyawa poliisi mwana gwe. Kale. Wakyawa poliisi. By the way, sakyawa poliisi. Poliisi nno nga nninamu emikono gyange miyitirivu. Naye kanyaga mingi. Kati naawe oli mukwano gwange. Ffe poliisi ogwaffe gwakulaba nga waliwo eddembe mu Uganda yaffe, waliwo obutebenkevu. Ebirala bya ssente na byanguzi na bya biki ebyo mwababireeta. Ffe tubateekamu embeera y'okubawa enguzi. Mwali mulabyeko nga DPC yagambye mbu olunaku lwaleero temugenda kukola kuba abantu babamye ssente. Abo balina okukola naye bazinoonye. Muzibamme kale tulabe oba poliisi zijjaggalawo kubanga temwabawadde nga bakuteetenkanyiza wali mu bondi awo. Tolaba nti afande bondi ogenda kungamba ya bwereere. Naye waliwo poliisi gy'otuuka nga bondi yakutunda. Poliisi n'omuntu wa bulijjo. Ekyo kijjeeyo. Ekyo kijjeeyo. Poliisi n'omuntu wa bulijjo. Kijjeeyo ekyo. Nze natwala bond is free kale tozisasula natwala omusango wange ku police station ewandegeya n'obujulizi mbulina. Nno omusajja yabba enkoko zange gwe njagala okukwata nsasule mubanja emitwalo 4. Omusajja wa poliisi n'angamba mpa emitwalo 2 tugenda tumukwate. Ne mugamba naye gwe
omusajja mubanjana ate nkuwa abiri tugenda tumukwate nangamba kakati ate nanti kakati abasirikale tebaliwo abasinga baba deployinze Namugongo lwali lunaku lwa Namugongo matazidde nemuga kankunde baveeyo mu matazidde nenzirayo kakati afando we muina ne waneeno akubeere 10 lyange yalitwala nali muwanga sina kyakola gwe bankwasa abasirikale mulekera okusabiriza sente ewandege yafando oba okyaliwaawo simanyi naye sigenda kwogera nyalo lwa okusonyiwa mukko abasirikale bapolisi bannange mbegayiridde mulekera okusabiriza sente we muwa mubikola mulekera okusabiriza sente emirembe gibeerewo mu Uganda ng'ate omuntu gwenjagala okukwata ku poliisi ewandege nga gwenjagala okukwata ali katale ewandege it's a walkable distance dakiika 6 obeera naye kati gwe muntu omu bw'aba ku disappoint nze poliisi ebeerako abasirikale bangi kyogamba bonna bakusaba kiriiki eri yemu bw'oba bakukwasiza ono nga yahandolinze yakoze ne fayiro namba y'omusango ate okukyusa ogende ku mulala akulabanga gwe ate n'oli yennyini walaba ng'ovudde ku ono oleetawo akakubagana mu poliisi era akugoba ate wali ng'ovuddewo omaliriza era bakukyanze ng'era sente ozikoze eki n'akusabayo endala kakati tulekereyo wano bwe tunaamulaba ng'ayitawo nga tumugera tumukwata nani kakati wena tulekereza amafuta nga ne basajja mmwe naye mmwe mujja twetamisa poliisi ate nga tujagala kubanga awatali poliisi ensi tesobola kubaawo poliisi mujagale temukkiriza muntu omu okuvumaganya poliisi oba the few individuals aba basabiriza sente ate nze kyemanyi ne baba tozimuwadde kyemanyi nti asobola okukolera omulimu ogwo gw'oba oyagala akukolera kati afande kyante tutunzikene kano omusirikale wakolako obuzibu omwabawa bwakolako injustice bwakujjako enguzi bwabba ekintu kyo bwabba ekizibiti omuwabawa ekisookera ddala kweyo station kobeera kubeerako eyo office gye bayita CRO office atuulamu yaani bamuyita bati atuulamu yoyo omusirikale community liaison officer nga nze nti nga bw'okiwulira nti tukwasaganya ensonga za poliisi n'omuntu wa bulijjo osobola okujja mu office eya CRO n'otuula ne tumuyita omusirikale ne tubatuuza ne tumanyagana embeera ebadde etya singa omusirikale akwatibwa nti era ebyaddala akuggyeko ekintu aba asibibwa oba ne bamutwala tulina disciplinary committee oba ne bamutwala mu disciplinary committee tulina unit gye bayita PSU police standard unit nti ekwasaganya empisa mu basirikale era osobola ogendayo n'okola ki n'owaaba omusirikale naye nga bw'omanyi nti tutandikira ku level ya wansi before you reach there jangu mu CRO office buli station yonna ebeerako CRO office ekwasaganya empisa z'omusirikale oba ez'omuntu owa bulijjo eyunga abantu n'abasirikale naawe osobola okujja n'olopa omusirikale yankoze bw'ati ne tukwasaganya omusirikale wabba ekizibiti kyo okiwaabira otya bakutte wabadde olina ebintu byo mu nsawo teri musirikale abba kizibiti kiyinza okuba misplaced naye teri musirikale abba kizibiti mpozi nga tokireese ku station ng'abasirikale nga muli eyo ebweru gye tutamanyi gye mubikolera obadde okimanyi nti abasirikale ekiro bavuga booda ababeera ku night duty bavuga booda piki z'abantu ze bakutte emisana olimbye ojja okwateko omu omuleete ku CPS piki ze baba bakutte emisana eziri ku station awo wali abasirikale abamu ekiro abazivugirako booda ojja oripotingeko omu abeere example to the rest era beemanyi abasirikale ojja okwateko omu omuleete ku CPS omuleetere DPC ku CPS Kampala omugambe afande olaba ono musirikale eno piki kizibiti gyali kuvuga booda oyo ajja kusavinga nga example to the rest of the police officers who would be doing that simanyi oba bakikola naye njagala onsampling kati nawe oli informa njagala onsampolingireyo omu omuleete ate bwe baba bazze ne bakwata ewuwo tugeze waliwo omusango gy'olimu nga either bakwatidde ewuwo oba bakuleese ewuwo babeeko saaki gye bakola muki ewakaawo ne beeka ebintu byemu bye beeka ebejja kukosinga ng'era investigation wezibeera ne babaako bye batwala naye leeta oba ne bakuta ebintu byonna babikuddiza bwe bate babikuddiza owaabiraani ojja ku police station yennyini yaaba abantu gye bavudde kuba teri muntu ayingira mu makaago nga talina station gy'avuddeko buli mupolisi yenna bw'ayingira mu maka g'omuntu asooka neyeyanjula bampita gundi ne gundi ne bw'aba alimwa mu civilian asobola n'okulaga ID
nagamba nva ku CPS police nzize kola mulimu weguti ne bweguti. Abaserikale bakyabera ne search warrant zikyaliyo bakyasigala kigambo. My identity card or my warrant card or my work permit yes, search warrant is called a warrant card. Meaning a warrant card can warrant me to do any job of police as long as it is within my mandate. Sibula. Mwebale nnyo okwagala poliisi, mutwagale banaye naffe tubaagala. Ebyo byonna ebitono ebiyitamu temubitwala ng'ekikulu tujja bisootinga bijagenda bikendeera. Era omutokiriza omusirikale omu okukola obubi n'ogaa nti poliisi yonna ejja kuyisa bubi. Omusirikale omu akola obubi n'onyayo omulala waliwo ajja okuyisa obulungi ate osiime. Era mbaagala nnyo nsigadde ndi inspector of police. Omuntu okuyingira poliisi kyetaagisa ki? Recruitment batwala kina. Wabeerawo ku advertisinga nti banaye police recruiting. Obuyigirize. Obuyigirize. Naku zino beetaaga senior 4 yoka. Senior 4. Ate olina okuba nga oli between 18 and 23 years. Between 18 and 23 years, senior 4. Nga tolina ndwadde. Tolina of course babakebera. You must be medically fit. Okay. Kale, bwetu tutambudde ne afande wa poliisi oba wa poliisi inspector of police atula ku CPS mu Kampala akwasaganya batula mu office eya poliisi n'omuntu wa bulijjo webale kuzuukusa office eyo fe twakulanga tumanya afande muleeterwa neera gyali naye ndowooza kati yakaddiwa takaddiye kyali akyakola ali ku headquarters. Okay, so webale kuzuukusa office eyo. Office eyo gyeri ku buli station ya police. Every division, every police station has a community liaison office. Okay, kati abantu ebimu tebabimanyi yo omuntu aba ne issue ye addukirawo wa police CID ene wakwasaganyiza omusango gwe yamutwala mu maaso. Abamu tebabagamba nabagana ensonga erayika wetaaga ogenda wa sero oba omise ku sero anyway naye nga webale kuvangayo n'ojja n'oyogera ebigambo bino eri community kyemmanyi abantu babitegeera. Bali avuka ab'emboko wewalaba nakugamba nabakolako follow up saabalaba kale ojja kubalaba. Mukama abatukuumire embere bulungi nnyo era mweraba.